amazina buli kakodyo buli musono obulamu nyuma kudigida sikoba kakuchakala nyabo ne wostereka teziwera gwe yamani Khalifah Aganaga oli otya bannange abantu bange bakulindiridde dda soko bambulizeeko bannange bachali bange mwenna abaliyo abalaba TV ya Kabaka BBS basiramu bannange assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah abasigadde bakatuliki basamize n'abalala banayinsanyiza okubalaba muli mutya lindako abakatuliki bagamba mukama yebazibwe nabo ng'abalokole n'abakristaayo abasamize batera kwebuuza batya bweza wamma nalabako kaneme mwogera ne mumumanyi ye bwajja ku show aneeno kyasobola okubagamba ekyo opracticinga ddiini ya busiraamu osaala okusala kitukakatibwako fe abasiraamu omusajja yakava emekka wali osobola okuba nga wavaayo naye wayitirayo ko naye osobola okuba nga wayitirayo ko naye nga wewakomibwa bikomyawo ogenda emeka bagamba obuzze buto oba tolina kabikonna kati era nsobya buto biri byonna ebyemayiga okkiriza nti Allah aba yabikusonyiwa ki ekyakuwaliriza okugenda emeka kubanga eddiini y'abasiraamu erina empagi ttaano 5 pillars ezimu ku zo esooka kusaala naye mu ku zo ettaano ezo kufuna bw'oba ofunye akasente ogendako emeka n'olambula ku nnyumba ya Katonda so nafuna chansi neŋŋendayo nenjirambula nange ngomya emikisa egyo ngyetaaga n'ogifuna era nodda nagyo era kuyola kati era olaba ndowooza banyirira enkulaba sooka ombulire kino kyoyambadde leero bwe tukipakeginga kyonna nga bwe kiri kye bayita batya okidifininga otya twandabako ensawo nange olumu binsobako naye gye mpita design ya Aganaga Shenista Fashions mu kizimbe yakola ku bintu ebyo era nawe obadde oyagala kwambaza mwami osobola okulaba omusajja oyo n'akwamba omwami wange naye nayambalanga ggwe bayinza omwambaza mu sitayiro bw'aba njagala tuyinza omwambaza engato era akunyumirwa naye aneda tumuleke kati tumutumire nvaako ndeka naye gwe osobola otumira ku mukyala mama w'abaana nkutumiddeko gye baleko yani bannange ndabirira ennaku zino babba abantu b'abantu naawe obitya omomoli sooti ogenda okuddamu okugira oti ng'ate Khalifah nawe otya okubbako omukazi kubanga omukazi tafunika omukazi kirabo kyovola abateekawo olyako azimba n'ennyumba nanteekako ekikomera ne mu kikomera omwo ne mubaamu ate ekisenge mu nnyumba munda n'omuggalira omwo okitegeera so omukazi kintu kya kitiibwa ng'okuuma zaabu era kivola abasinga ennyo okwolesa relationship zaabwe bimaliriza bitabukanga naddala mu buno obulamu obwaffe bitabukira ddala ekisooka balabe bo bagamba kaye tufunye tumukubira nati gwe Khalifah oba wekkiririzaamu oba omanyi naawe kyoli wekkiririzaamu naye bambi bamadaamu abo balaba Katonda ye yabakola nga bali n'okukwanibwa otendewalirwa atendewa ayinza okutendewalirwa bwafuna mutima mugumu tasobola bayinza okumumalako emirembe bane batekawo n'ebigambo abamawulire otumanyi okitegeera era nataisedde okulaba engenda okusala kati gwe nga tolina nakyo maye ogenda okulaba bagamba mukazi twamulabye eno mukazi otayinza nobba sina byakola ki si byaliko nze famire yange sigiteeka mu mawulire sigiteeka mu guno kuba guno mulimu bo tebamanyi ngeri ya controllinga mu mulimu guno kivula abasinga babaleeta mu kamera bookya kubanga tebamanyi zigenda okujja mu kamera nga nakyempromotinga ate kati yajja buzi kweyogerako nga nze awaako Khalifah ne kati ekyoyisizaawo kyakyo kiyise naye kati ng'abaana tuli mu bameka nina abaana babiri Khalid ne German Karim kasita aboogedde tweyongereyo mu maaso tulinawo obuyimba obupya Khalifah tulina buliwa tulinawo akayimba ke bayita Ssuubi ka vidiyo weekali ate tulina n'akayimba ke bayita Tempona kenakoze ne DJ Shiro tusoke tukangemu akasuubi akasuubi ako producer ndowooza kayimba ka mukwano sibye ebintu bya bulijjo ntera nnyo okuyimba nnyimba za dansolo naye nakayimbiddemu abantu ba bulijjo oba olina omwagalwawo ng'akuli kumpi awo mukwata omunyweze akayimba kano kamuweereze nyweza era waba taliiwo kamusindikire omugambe mukwano nkulowoozaako obugambo enjagala okugamba bwonna buli mu kayimba kano omusumba atalesera buleero Khalifah your sexy body pon the beat wine and put it on repeat gwe yawandiisa akayimba kano ennyabo anti nze ndi muwandiisi mpandiika zange ate ne mpandiikira n'abalala tebaayo omuntu akwongereramuko tubiyiya na producer ntera okwagala omuwandiisi singa mba ngenze mu style gye siri comfortable nayo for example olwo producer ayinza okujja nga mu America nga yagala akube ove mu comfort zone yo
oyingire mu kiri oyingireko mu kirala mpita writer nannyambako okumpandikira style yo gyesitegera naye neyaffe eyo ngyekubira ogisobola atabbu Khalifa okozesa ki okutereza eddoboozi okuba nti likusumbuwa nkola rehearsals litera saakaala erisaakaala era buli bwendwawo nnyo okuyimba so kati kyova olaba nti kiba kyetagisa omwembe buli kaseera n'obanga oyisaamu kyogamba rehearsals gweze zikuyambako okuliza engulu okulimaintaininga kubanga ekireetera eddoboozi okusaakaala leba terimanyidde kuwoggana oba kubeera nga buli kaseera liri mu kukola kati bw'olikozesa ennyo kyobola omuntu bw'awoggana obanga badde tawoggananga nnyo era nga lisaakaala naye bw'akimanyira n'akikola buli lunaku ligumirayo ne limanya ye maje weewaawo olwakadde ketusigazaayo kali akayimba kenyini kewakoze ne DJ show ketugenda okuba ntugazaawo naye mukana kaseera baako obugambo abantu bw'obagamba bw'oyagala bategeere abantu bange ekyenyinza obbagamba nze just mbeebaza mwebale nnyo okuwagira Khalifa kubanga nze ani Khalifa siri mwana wa Munyankole siri mwana wa mugagga sirina connection n'emu naye nsobola okubeera wanene ku TV ya Ssaabasajja n'empereza obubaka bwange mbeebaza okumpagira era nga mbasuubiza munsaba nnyo concert nti concert gye tulowoozaako yaddi tunaku z'omwezi tugenda zibagamba kuba isinga zonna baaziwambye ate tetwagala kuyiikiriza bayimbi naye nga guno mwaka guyinza okuba nga gwo gutuyiseeko ndabya nga oguweddeyo guno guyinza oba gutuyiseeko naye probably omwaka ogwo nga gutandika tetwagala nnyigiriza deti gye twabadde twagala okukola ate saha yagitaddeko netugamba katuveewaawo tetwagala nnyo obukuubagano n'abantu tetwagala muntu ye atwekwase nti alemereddwa lwakubanga ffe so bafaani bange mbaagala nnyo mwebale nnyo okumpagira nsabira eggwanga lyange litereere nsabira Obuganda nsabira abasiraamu bannange na buli alina ekizibu Allah amuyambe amukwateko ebintu bitereere nange obuyimba obupya musigale nga mumpagira ne 2026 munzijukiranga weewaawo kale akayimba kali ke wakoze ne Shiuko oba tuwamu akasampo ate abantu kabalekere yeah. Oh my, well can't you tell? Dance all criminal, you ring my bell. If you don't like me, just go to hell. Oh my. Yenzi jaje nsula, zinungo tempo na lero. Lwakiri nja kusoba nga kakapa, zinungo tempo na lero. Echikumba lero nchesala.